Watu zote tujja kujikusaba. Nze mama nyobo yagule omufalisa. Neche atagula kyekitanda. Kwana pyama. Ekitanda tata yali anoba. Yagenda nakyo. Tata yanoba. Tobimanya. Chairman oli omukadde teyabigamba. Ate Nze mbadde manyi omusango bagugamba. Angubuleko chairman. Mama lumpe. Mama agenda nakubani yakuba taata ngawoza taata mbu bamusanze nani ne girlfriend omulala uyo tebamusanga na girlfriend gamba bamusanga na woman friend mama wata akyasanga kitaawo ne girlfriend nze simanyi nange yabyogeranga bwe batyo kati mbandi awo nga nebaze kyama inako so kubekwano keke ndoze obedda bwe kutuga okolote nganya soda nanti sagala gwewo mangu kakati gume kutuge ne nkweko kale oganye tonsaba adola chairman male chakula kuwadde kunywekereza kumala kukanaka so kati wamwefuze bwefuze ngero andi wanyongedde keki kati olaba chairman kati mama yatula ku taata bwati he namukube ebikondi nze nali manye taata afudde nze kyo olaba chairman amago ino omukazi akukuba omukazi atakuba omusajja kozi wangambe muli baki the basketball era basketball abo bawase omukazi nadda kubana mama mudokolo ya mutufu mama mudokolo ate inze tata yangamba nti nze yeye oba yangamba biki nti bambawa bambulira mwe muli baluya kati twayiga tutyo Luganda ate oba gye mwali munoonyako okulya wakati bukyajja abaluya bafaanana bati ngaggo kyogamba nze kafaanana abaluya ne kitaawo ate ekirungi mu kyomukisa kyolina nti ate ofaanana nnyo maamawo nfana mama ekitezaala tekyala era alolaba chairman oli omukadde naye yakingamba naye kati kyeneraliikirira oli lwali wazze bana basajja kwengeri maamawo gye yafuuka namwandu manya gye yafuuka nakiyombekedde ekyo kigambo kitegeeza namwandu kubeera nga mukazi kitaawo yafa bawo akyaliwo oyo nakiyombekedde kuba yali yesigala kati nakiyombekedde eki omukazi atalina musajja yaba nakiyombekedde ate nze kakati gwe gokyali nkonwa gwoli nkonwa kubanga nze musajja w'omunju gwe bba wa maamawo nze mutabani we anti kakati gwoli nkonwa bw'obeera ne maamawo nga bwali ne bwewenkana bakuyita nkonwa kati era kyewaniremu nnyo nti oli nkonwa ninga ekyo ekigambo kiringa kivumu nedda nti gwe tova waka tosenguka tovaawo towasa nali ngenda kuvaawo nga ngenda kuvaawo ngende embeere ne gundi naye mama nangamba engeri gyekyali kya holiday ya gundi ya holiday ya eno cabbage 19 mbunjira nindako mbeere wano kyembuuza naye gwe okimanyi nti okuliridde tokimanyi nedda mama yangamba nkyasoma tolaba bwozise wenna ozise n'okuzika ne taata abiyinya era nti kyeŋŋamba kakati olaba ebiri awo bwe tulaba byebingi bityo naye ate ebyo ndowooza byali wane mu mutwe ebyo ebigenze biddukawo ne bidda kuno chairman gwasoma soil erosion kakati enkuba weetonye eyo hair erosion enviri nezivaano nezikomaani what is soil erosion soil erosion nkunyonyole mu luzungu ba mu Luganda nze simanyi kusomero basomesaayo Luganda soil erosion is the process where rains carries almost all the soil around the place and leave valleys kati eno ye valley what is the best way of preserving soil anti obadde oyogera ku bya soil erosion ogambye ki ekyo tukireke kakati njagala okukugamba ekintu kimu ekiseera kijja kutuuka ng'omumwa tokyagulaba gaguliwa ng'onoonya munoonya anti nga bonna ozise owenjula buwenjuzi oti otuuke ku mumwa kati ngenda kukola nti n'olwekyo werwaneko nnyo ogire osaawe ekibira ekyo
sikwetolodde kati ama otandise kunvuma kati mbadde ngamba kyembadde ngamba kati kuno obadde ozze kukola ki mbadde okwana maama kuwandiika bagenda kufuna oyagala maama akwagale nga kugulidde soda munnange ng'omugenyi yenna bw'abeera bw'okyala awantu nga omanye Buganda bagamba nti munju temuli kkubo kati nammwe mulina okumanya omuntu era kati maama wengeri gy'aludde kuno akimanyi era omugenyi bw'akyala mugulirayo akantu era singa yabadde nga tasolina sente zigula soda yandibadde ampa lwendo lw'amazzi n'enywako olwendo lw'amazzi naye ndowooza soda awoomi nkulekedde nawo sikyayagala naye gwe osobola oyo mulekedde gwe kati naye osobola ogenda n'okukwata sente n'ozigulamu soda n'omunywa ngenda kujja kukatale ka maama kale kakyama n'ekirala laadiyo bazireeta ddi obutimba bw'ensi ate n'ekirala nawulidde nti bazzeemu okugaba akawunga lawundi ey'okubiri baddamu lawundi ey'okubiri naye lwaki tebaleeta wano tetujja kuleeta kuba tuddamu lawundi yakubiri ate mmwe eyasooka temwafuna neyasooka tetwafuna anti kati abaafuna eyasooka be tulina okuwa kuba batugambye tugabe lawundi ey'okubiri kati mwe abataafuna esooka tetubawa mujja kulinda eyammwe esooka anti akawunga baleeta lawundi yakumeka ate kati uno cabbage 19 agenda kuggwako yagambye aggwako ddi nze ate mmanyi nze mpulira abatakisi beekalakaasa kubanga nali wali ewa mama latifu naŋŋamba nti abatakisi bagenda kwekalakaasa ababoodabooda nabo beekalakaasa kati kankubuulire kino abatakisi teriiyo kintu kye baayagadde nga covid abatakisi bayagadde covid kubanga olugendo lwe batwaliranga esiringi 1000 batutwalira 10,000 mmeka emitwalo 2 erina 0 mmeka ziba ne 0 nnya emitwalo 2 emitwalo 2 ziba ne 0 nnya ezo 2,000 kwe kubeera 0 essa naye ziriba 0.5 si 0 nnya 0 nnya ziba emitwalo 2 naye 0 ozinawo ompendabeko eki ezo emitwalo teriyo kapapula ka mitwalo 2 ate kale ak'emitwalo 2 nkalina leta ndabeko kalika tugende okampe ndabeko kakati gwe leeta obw'etaano nze ngende nkuwaako 2 ate nze ngumanyi obw'etaano si bwe buno obwa green obwa green obw'etaano obwa green bwe bw'etaano kakati ate obwa kitaka bwe buti bwe 15,000 era kakati bwe mbanzize nga kudubuka ewammwe wali we mutundira nenkuwa akapapula aka green onziriza emitwalo 4 n'ekitundu bwe mbanguza omugaati gumu aka green kati nze ŋŋeze kale chairman naye tompandiise okufuna akatimba maama we namuwandiise nanti muno tulimu abantu 4 anti bwe muba abana nzambuulidde abantu abaliwo yagambye bameka yaŋŋambye mulimu gwe naye naawe bwe tutudde wano nonyinyonyola bulungi nti taatawo yanoba kati engeri tikitawo gye yanoba gwe wasigalamu nga bba wa mama osibwa oŋŋambye nze mutabani we nga mutabani we nkonwa si nkonwa nga mutabani we gwe mutabani we nkonwa lwansonga tovaawo togenda mu kisulo topangisa ate tokyala kati muzadde takoowa mwana kale leerawo maama wo takoowa kakyamani bayi ate baŋŋamba bagaba ne miliki miliki tumugaba tugabira bakazi bali mbuto maama wo ali lubuto agenda kuzaalayo ka baby boy akalala kakookaani Bladina obadde otandise akayimba ka Bladina mbadde awo nga nkulaba kiisi nani ndi wano Prosper simple Prosper byebimu byonna bananga batulaba balungi abalaba Nyobo comedy wano we tuli tukwata naye bannaye tubasaba obwagizi bwammwe mujje mu subscribing ate temukoma ku subscribing kokka mulabe n'okulaba mu commenting wetuzanye ebintu ebiba naye mutugambe muzanye ebibi naye musinga mukyusaamu wano ne wano si kyoma wekiri balina okutugamba ati wa ne bwe mama gatwongere mera mugaati kyongere mutu kiwanike eddala
Prosper nange njagala kuzanyako nga Prosper nkoze ntya negwe walabe Uncle Masavu jangu Uncle Masavu erinya likutte ebere lyo omwana Nyobobo yagambye wagejja ebere yabadde nnyo sinze kakati wanaye tubuze ku balabi baffe abalungi tubasabe obuwagizi beyongere okuwagira kwanga saa zino tuli mu kweyiya naffe okulanga tukolawo comedy tumekudda mu kuba gundi mu kuba mbekulo ebiseera biri tubadde tukolangayo at least movies ne tubayita ne bajja ne bakola ki ne balaba naye kakati tetukyasobola so the only way to get us but funa ku YouTube sicho kale katubasibule Kolinda. Mukazi wa gundi gwanyo bwaliwa. Whitney. Atule ku simple, atule ku agende wa simple. Era atudde wange. Era nze njagala Prosper. Nga bogamba abantu ba subscribing ku channel. Prosper uno. No, kali Nyobobo. As people are subscribing to our channel and liking it and commenting and everything, badde nsaba muzikirize enveewo nti polisi bwe jjokwata abantu ba COVID-19 abesemberedde kasibaddeemu. Kati otudukako banaye don't forget to subscribe, share, like, comment. Bye. Ciao. We love you.